Olwokusatula sabbiiti ewedde abayizi ku ssetendekero w'e Makerere lwe balonda abakulembeze baabwe abajja nga wano n'ekifo ky'abakulembera oba muyite guild president naye lwe yalondebwa. Ekifo kino kyaliko vaawo mpitewo ng'embiranye n'okusinga yali wakati w'abantu basatu okuli owa National Resistance Movement John Bosco Lukundo eyafuna obululu 3267 era yakwata ekifo kyakubiri, Ismail Basalirwa owa National Unity Platform eyafuna obululu 3126 nga yakwata kyakusatu, ne Ssentamu James Churchill eyajja ku bwannamunigina nga ye yawangula akalulu kano n'obululu 3459. Olwaleero tuwayizaamu ne Ssentamu James Churchill eyawangula akalulu kano nga yasooka kwetaba mu kalulu ku kusunsulamu eyali alina okukwatira ekibiina ki NUP bendera kyokka n'atayitamu era ekyamuwaliriza okwesimbawo kye tusimbyeko essira. Ekisooka nze ng'omuntu ensonga lwaki navaayo okwesimbawo nti nzikiririza mu kiki nsobola okukola ng'omuntu ssekinoomu. Ekirala mbadde mukulembeze obulamu bwange bwonna kuva ddala gye nasomera ne kati mbadde na Ssaabawandiisi mu Nkoba za Mbogo e Makerere kugamba ebintu ebiyisibwa mu bayizi b'e Makerere mbadde ndabanga nange nsobola okwongerako ettaffaali. Agamba olw'okunyigirizibwa okw'enjawulo abayizi kwe bayisibwamu okuli okwongezebwa kw'ebisale olutatadde waakulaba nga kikomezebwa. Sookerako y'ensonga ya tuition policy. Tuition policy eyo erimu ebintu ebinyigirizibwa abayizi bingi nga obutasobola kukola bibuuzo nga tosasudde 10 ku kinaakyo ebyebisale bya university twala kulaba nga administration ebamu n'ekisa mu ngeri bagenda okuimplementinga mu policy eno. N'ensonga y'abayizi abayambibwako gavumenti mu kusoma okulawo okufuna ensako yaabwe nakyo wakukisimbako essira. Abayizi ba gavumenti abayizi baffe enjala mu university okulaba nga tufuba okulaba nga tusaba gavumenti okwongera ku allowances eziwera abayizi bano okulaba nga nabo basobola okubeera obulungi mu university. Baana bangi bava ewaka eyo ng'omuzadde akwadde emitwalo 3 gya transport nagamba omwana wange oli ku gavumenti genda osome baba wa ssente. So tugenda kuba omulango eri gavumenti okulaba nga twongera abayizi bano bazongera okufuna ku allowances ez'okubeerawo ez'emmere na buli kimu. Obuuziza butya bwagenda okutuuka ku bino byayagala byonna kubanga enfunda nnyingi abakulembeze b'abayizi abavaayo okussa abakulembeze ba Makerere ku nninga babadde basanga okusoomoozebwa wabula twanukudde. Bannange abansosewo bye bataakola ogwaffe si gwa kubanenya naye kufuba kuyiga ku ebyo bye bataasobola kukola kulaba nga bye tutandikirako. Administration oyagala tuyagala olina okukola naye okufuba okulaba ng'oweereza abayizi because ng'omukulembeze toba n'amaanyi gankalakalira nti ngegano naye abula okufuba okulaba ngo advocatingira abayizi na biki bye betaaga okuba nabyo okulaba nga mubaawo mungonjaawo enkolagana ennungi wakati w'abayizi ne administration okuba ne university eri harmonious. Kyokka ebibuuzo ebimubuuziddwa lwaki yasalawo okujemera amateeka g'ekibiina mwava najja ku bwannamunigina bino abyebalamye. David Musiri ateekerateekera okubangula abakulembeze mu kibiina kino era nga ye yakulemberamu enteekateeka z'okusunsula n'akwatira NUP bendera mu kalulu k'e Makerere naye tumubuuzizza ku byaliwo. Makerere eri sophisticated nti Makerere administration olw'okubanga kati balondera na online olumu editamininga naani alina okuwangula akalulu. Kati dynamics ezaali mu primaries weeziri tuwe twagendera okugendera mu primaries wano ekibiina kyali raided naye abaana ab'omutima omugumu basobola okujja ne balonda ku baana 12,200 baana 600 bokka be baataningapo okulonda. So kitegeeza nti bali abaasigalayo bayinza okuba nga balina endowooza. Musiri agamba nti emirundi mingi babadde bakwasa abantu ab'enjawulo bendera y'ekibiina kyokka amatendekero ag'enjawulo ne gabasazaamu. Nominatinga munafu wabula omuntu wajja n'afuna kaadi university esobola okukuba n'ekunafuya ekyoka buli kyotegeka kyonna kyonna tekigetinga to pass because embeera ebeera bwetyo. So naye nga nze ngaaludde mu kalulu ebyo nabyo nambikola olw'ensonga nti oliwa ekiyita waggulu otega wansi. Kati ekirindiriddwa ye Churchill lwalayizibwa atandika okuweereza abayizi e Makerere kyokka wabula ono alina n'omusango ogw'okwewozaako mu kibiina gy'ava. Yajja ku apologizinga kubanga wogenda n'ovuganya nga independent nosigala mu kalulu, you just need to come back and apologize, then we move. Basobola okukola bonna, we shall harmonize them. It's not the first time we have harmonized
students. In fact, owekyambogo bamugyamu. University kati wezirabanga NUP flag bearer w'amaanyi ali most likely to win. They disqualify him. Adolf Ssemata yakusakidde emboozi eno